that we promised the people of Bundibujo that we shall go back and address them. And that should be the same message to the people of Bugweri, the people of Kamuli, the people of all places who are blocked from. As a matter of fact, next weekend, on Thursday 25th, we are going to be in Bugweri. Friday 26th, we shall go and meet the people of Palisa. And Saturday 27th, we shall go and meet the people of Soroti. Mzee Ali Waswa, mu 1979 ng'Amini agenda waliwo ettemu ery'amaanyi wano Itendero ne Kaberebere ne mu bitundu byonna naddala ebyalimu abasiraamu ne babatemula. Just I mentioning nti General Museveni yali omu ku abo abatemula abantu Itendero naye kale ekyo nakyo kyongeddeko. N'abuuza nti kati ffe tupulaninga ki, tuwa garanti ki abantu naddala abo abakola mu gavumenti oba abo abali mu buyinza tetugenda kuddamu the same vicious circle of violence. Ono avaawo n'amaanyi era bw'avaawo abantu be ne bayisibwa bubi ne batemulwa abalala ne basibibwa abalala ne badduka mu kkomera. How do we plan to end that vicious circle of violence? We have said it again and again. Although we don't want you to rely only on our words, we also want you to watch our actions and our personalities. We are seeking for peaceful change because we know if we get peaceful change, it will lead to peaceful coexistence, and then that will end the vicious circle of violence. But also, we have said it time and again that we are not vengeful people. We don't intend to do the same evil that has been done to us. This is not only because we are good people. Yes, we are good people, but also the nature of us. Look at our generation. We're all mixed up. Look at the friends we have. They are in police. They are in the military. Some of the people are in NRM, although they don't have the confidence to come out and support us, even though they belong to the NRM. We have said it time and again that our leadership will be different. No Ugandan should have to run out of the country because they don't belong to NUP or because they belong to the previous government. Of course, there are people that have committed crimes. There are people that have killed people. But again, we've promised to have a process of reconciliation, truth-telling, and moving forward. And that is what I want to assure people. I also want to debunk the lie that the regime has always been pushing in Western Uganda, saying, Bobi Wine wafuka president, abatali baganda bagenda pagoba mu kibuga, abanyankole bagenda kuba n'obuzibu, abanyarwanda bagenda kuba n'obuzibu. Kyemugamba we nafuka president ngenda kugoba first lady. Kyemugamba we nafuka president abaana first lady bazadde bajja kuba tebakyali baana bange. Kyogamba nafuka president mujja kuba temukyali bakodomi bange. Munjagadde nga nkyali yala nga nkyali mubanda kitegeeza mujja kunjagala nnyo nga ndi president. Nange mbagadde nnyo nga sinabeera president ate we nabeera president era abantu b'omu Western Uganda mufube mulabe nga nfuuka president. Era nga kigenda kubeera kyakabi nnyo. We are a different generation. We don't want to live in the past, and I want to send confidence to all the people, not only in Western Uganda, but all people from different walks of life, especially those that don't belong to our party or that don't politically associate with us. We want freedom for everybody, and I want to guarantee safety for every Ugandan. Kijja kuba kya njawulo. Nobody has reason to fear. Nobody has reason to worry. Naye omubbi, you should have reason to worry because we shall not condone corruption. We shall be against corruption. We shall be against wrongdoing. Fena tujja kuba bawamu. I thought it's important to mention that. We are able to interact with us. So yes, there's an opportunity, and we shall always embrace that opportunity. Obuzza oba kirimu advantage yonna okutulemesa okusinkana abantu mu bibuga n'okutulemesa okuyita mu towns ne batusindika mu kyalo. Kituyamba nnyo. Oba oli awo tetwandirabye bizibu first hand abantu bye bayitamu. Ne kati tubiraba. Ababadde Lukunjiri mwalabye,
bwe batuganye okwogerera mu tawuni ne batusindika mu kyalo mwekennyini kuba bwe tubeera wano abantu abali e Buganda oba abali e Busoga oba abali Acholi bo bagamba nti ne Mwankole bali Yala tebakikiriza nga Secretary General bw'ayogedde balowooza nti mwe muli mu kintu naye bwe tugendayo ne cameras ne mulaba obwavu n'okubonaabona obuli eno mumanya nti nabo tebali bulungi ffena tulina ebizibu ebimu era tulina okukwataganira wamu ne twagalana ne tukolagana ne tukyusa Uganda ffena. So that's an advantage. Ne tekitegeeza nti batulemesa okugenda mu bibuga. Gentlemen, ndowooza kati ne bwente ambye waliyo okuzimba okugenda maaso n'ensonga eyo n'olwensonga eyo tebajja tuwa kisaawe ekyo naye muze mulaba nga wabeerayo emikolo wiiki ewedde ndowooza wiiki ewedde oba ennaku ntono eziise wabaddeyo omukolo ogwa twasaba ekisaawe ky'ekkololo nga twagala kujagulizawo emyaka 4 abavuddeyo okuyimirira naffe era tubasuubiza nti tetugenda kuva ku mulamwa olunaku lwaleero tugenda Isingiro tubadde tulina okuba ne rally enene mu kisaawe Isingiro naye batukubidde olunaku lwajjo ne batutegeeza nti babatiisizatiisiza era abadukanye ekisaawe ekyo ne batugamba nti tebasobola kuteeka mukolo mulala gwa byabufuzi gutali gwa NRM kisaawe ekyo ne bamaliriza nga batugambye tibagenda tukkiriza mu kisaawe ekyo newankubadde twali tukisasudde ekitulese n'ekintu kimu kyokka kyakugenda Isingiro kwogera n'abantu baffe ku radio Isingiro era gye tugenda nga tuvudde wano mwebale nnyo mwebalire ddala basebo ne banyabo in Isingiro. But yesterday we were called by the administration of the venue and they told us that they only host NRM functions. We had booked the venue, we had paid for it, but they informed us that it is risky for them to host us. Therefore, they decently turned us down and they said straight in our faces that they will not host us. That left us with only one option, going to Isingiro, to a radio station which has not yet blocked us. We are going to Isingiro today, this afternoon, and we shall address the people of Isingiro, not on a rally, but on a radio station, in Isingiro FM, and then after that, we shall make our way back. We want to appreciate the people of Western Uganda, the people of Ankole, also the people of Undibujo for the support. We continue to condemn the discriminative behavior of police, blocking us from the venues that other people are having functions in, and also trying to intimidate the radio stations not hosting us. I think the police... Not only loving yourselves, but also loving our president, because you voted Honorable Chaguranyi in 2021, although we are not really seated there where you want us to be. I thank you so much for the support. I thank you so much for turning up, and I want to encourage you and inform you that if you keep on fearing, the kind of fear you are showing is not good. And even the Bible says that fear is sin, that we need to overcome fear. National Unity Platform is a legal party. We are legally registered. We are operating across the country. It is no longer, you know, the rumor that was circulating around that it is for people from the center, from the central region. Now you have seen that all of us Ugandans are touched by the kind of predicament that other people in other, you know, districts are facing. So I thank you so much for coming. I thank you so much for showing the love, the kind of love to my president, and I want to encourage you to continue mobilizing. If each one of you gets 100 more people, 10, okay, minimum, we shall definitely win the coming race of 2026. Very few people turn up, but for us to have gotten the kind of numbers, especially in Ntungamo, in Bushenyi here, in Rukunjiri, for such people to have turned up, I think shows that really, Your Excellency, that you are deeply rooted in the minds of the people, as down as LC wants, not as the press wants to show us. So thank you so much, you people. I
want to encourage you to reach further, and you know, so that next time when we come through you to the Secretary General, the organizing committee, that we reach deeper. We don't only stop in the centers, we go even in the sub-counties. People are sparsely populated here, so we have to find them where they are. We have to go to the markets, we have to go to the, you know, the small trading centers down there, so that we can reach many other people in order for our gospel to reach everyone. I thank you so much for listening. tumanyise ihanga ebikugenda mu misho ebitukorabamu nk'abantu bankore nk'abantu ba Uganda. Without wasting too much of your time, leka mutwara umuco gunyanjure abembezi ba abikora nabo muri Ankole Sub-Region na Western Uganda, nani nshaba mwemerere babarebeho ninga kwakira His Excellency Robert Chaguranyi, President witu, akabagambira ebintu bikugenda mu ihanga bingi health kinaba kubigamba bwenu kama wanje nani katwara mu shogu. This single honor to welcome you to Ankole officially, and again were able to interact with us. So yes, there's an opportunity and we shall always embrace that opportunity. Obuza oba chirimu advantage yonna okutulemesa okusinkana abantu mu bibuga n'okutulemesa okuyita mu towns ne batusindika mu kyalo. Kituyamba nnyo oba oli awo tetwandirabye ebizibu first hand abantu bye bayitamu, naye kati tubiraba. Ababadde Lukunjiri mwalabye bwe batuganya okwogerera mu town ne batusindika mu kyalo. Mweke nnyini kuba bwe tubeera ano abantu abali e Buganda oba abali e Busoga oba abali Acholi bo bagamba nti ne mu Ankole balijala, tebakikiriza. Nga Secretary General bw'ayogedde balowooza nti mwe muli mu kintu, naye bwe tugendayo ne cameras ne mulaba obwavu n'okubonaabona obuli eno mumanya nti nabo tebali bulungi. Ffena tulina ebizibu ebimu era tulina okukwataganira wamu ne twagalana ne tukolagana ne tukyusa Uganda ffena. So that's an advantage. Naye tekitegeeza nti batulemesa okugenda mu bibuga. Bigaddewo mwalabye nti okufaananaako ne venues ze baze batugaana ne batulemesa efunjiro. Various people have used it, musicians, crusades, political functions and all that. But we asked for Kololo, and as you saw in the letter, they told us it's under construction. Interestingly, there was a function last week, and if you look closely, what a shameless week is. Twasaba ekisawe ky'Ekololo nga twagala kujagulizawo emyaka enambye nti waliyo okuzimba okugenda maaso n'ensonga eyo, n'olw'ensonga eyo tebajja tuwa kisaawe ekyo. Naye muze mulaba nga wabeerayo emikolo wiiki ewedde, ndowooza wiiki ewedde oba ennaku ntono eziise wabaddeyo omukolo ogwa gentlemen, ndowooza kati ne bwente. Ayaba